Alright, ETV Uganda tukyali ne Shamirah tuli ku Emboozi ye azza abona yeesomeseza erevo abadde yakamaliriza maama afudde bambi teyasobola na kumuziika maama teyasobola kulaba ku results za Shamirah ze yafuna olunaku lw'ebibuuzo lwe byakomawo lwe yafa ebintu ebyokusoma bidobankanye agambye Uganda weewaawo kanji teŋŋenda bweru tuli ku Emboozi kati yakyeyo tetumanya alagawa agenda wa Shamirah okusoma kuganye osigazaawo kasente ekirowoozo kikuzeemu kyakugenda bweru kiki kye wajja mu birowoozo mulimu kiguwali onoonya wakola otya kati omulimu nali nga of course okuva wansi tubadde tupambana nagamba neeyo kaŋŋende mpambane olina yakuwa ku magezi oba ekirowoozo kyakugiranga gwe n'ogamba kati waliwo omwana gwe nasoma naye form gwe nasoma naye O level ne tutula naye senior foyi n'ateeyongerayo n'abaako byakola so waliwo olumu yankubira kasimu n'angamba ŋŋenda bweru of course ye already yali maama kati ne mugamba kalebera bulungi nga sibiriiko nnyo naye olw'okuba eno embeera gye nayitangamu ne ŋŋamba naye lwaki nange sipangapanga ne ŋŋenda kati yakuwa details company kye mutwalira ku sente mmeka nze teyabiŋŋamba nako nze yansiibula busiibuzi olwawo akusiibula olina passport nze nga siyina n'ekyo kirowoozo kale nali mweno embeera naye ate ekyo tekyasooka kunzijira so ansiibudde agenze kati wayitawo ebyo wabaawo embeera eyaliwo era nga mpulira ne ŋŋamba naye olaba omwana oli yagenda nga tetwogera nga tetukyayogera nakwogera olaba yagenda waayi wayisewo n'emyezi ng'ebeene mwaka ki guno gwe twogereramu 2018 ne ŋŋamba olaba yagenda wayisewo n'ebbanga siwulirako buzibu bumuliko lwaki nange sigenda ne ŋŋenda eyo ntobere eyo manye nti njaweerezanga akasente kange mama wange alabirireko omuto wange mbeere eyo era nze mu butuufu nali sina kirowoozo kiddamu passport wagifuna tebakutawaanya kati waliwo abanga kazini wange yali naye yagenda bweru naye nga yakadda kati oyo gwe neesibako nange ntwala nedda si kuntwala namugamba wakikola otyo oba wayitawa biki so yeyanyambako kubanga tutandika obigobako so wagendera mu kampuni bakutwala muntu ye yakutwala kyali kiti mu kampani weeri wano e Kampala weeri simanyi oba kati ekyaliwo naye nga mmanyi weeri buli kimu kyagendera mu mateeka kubanga so kati ogenze mu kampuni bagamba bati baŋŋamba mbawe sente basasulire bagobe ku bya passport of course zaali oba awo 35 eyo gyalinga 35 eyanguwa nenzibawa ebirala kati olw'okuba ono yali abamanyi ebya Interpol biki naŋŋamba tujja byegoberako nga tayagala tuteekeyo nnyo sente kubanga bakusaba Interpol mitwalo nga 15 naye nga ate mitwalo eri wobanga byegobeddeko 5 mu awo by that time kati simanyi naye nga by that time gyali mitwalo 5 mu so kampuni eno bakusabayo sente ndala ezikutwala babyali byakusasula passport then bansaba yawo medical smile book tebansaba bingi particularly byali byange nga nze kutwala ku mulimo ki kadaama nze kola mu kiyo kikutwalira bbanga ky'okuva Uganda era ogenda mu nsi ki ekituufu yambulira amazima nanga oba oyaga ebintu byetugenda bikwanga byayanguwa nnyo mwezi gumu nga n'ekitunga wentandikidde wenatandikira obigobako olinya endeege gumu kitundu ng'olinya endeege ogenda mu nsi ki Jordan otuuse Jordan byali bitya lyali ssanyu oba nnaku kuba buli avueyo awanyumya nnaku katusubire gwogenda tugamba nti owaaye wano kyo kyali kirungiko ebintu nga woomanyi kubanga nave no ngafunyemu ku lectures ezaabo ba Shamirah ez'oyo kazini wange biki nga ngumye oba ekijja kijjenze ŋŋenze
so natuuka eri nentandika okukola nenkola bulungi. Of course si byangu mu ntandikwa. What was the problem naddala mu kutandika? Mu kutandika kati oyinza osanga awantu nga bamaze nga emyezi 5 ate bakyafu nga tebalina mukozi, ng'ebintu byonna byaguba, ebyo ebisenge ebyo nga byolina okukuuba. Family yali y'abaana bameka? Y'abantu bameka? Yalina abaana 7 abakulu nga tekuli muto, kubanga yali asembayo yali ali ku university last year yoba. Yeah. Then nga abaana be basatu bawasa, omu ng'ali America, omulala yoyo omuto, omulala yali ludda wa simanyi. Bonna nga babeera mu nju emu? Ennyumba yaliko floor 2 3 zaali floor waggulu 4, then neno mama ebenganga basement yeri wansi gye batereka bintu byabwe banga garage bikikati, then eyo ground floor gaali amaka ga mama waabwe, then nga bo balina waggulu 4. So ngaawo wonna gwe weka gwakolawo? Naliwonzeka. Kusomozebwa ki okwasinga okukunyigiriza? Okay, tuyitiremuko olunaku lwo lwatandikanga lutya? Olunaku lwange lwatandikanga sawa. Olunaku olwasookera ddala tebankeeza nnyo. Zaalinga saa 12 ne bajja ne bampita. Bukoolo bampita na buyisi. Ne bandaga bwe nnyina okukola ne bannambuza wonna. Kati olunaku lwange abaana bo baali nga bampa, waliwo abaana baali bato 2 nga bo benda mbalabirira nga bafulumyemu, naye ng'emirimu egisigadde bana abakulu abaana baabwe abalinga abazzukulu bo babeeyambalizanga ogenda ku ssomero n'okubawa ekiri mu gundi bategeka kale, babyekoleranga abo abakyala bakamwana bo babyekoleranga. Kati waliwo ono gwe baali bakawasa yali yakazaala oyo omwana ye ng'alinga myaka 2. Ate obwana bwabwe tebukula nnyo nti omulaba nti ono kati osobola mu emyaka kali kaba myaka 2 naye ng'ogamba ka mwaka. So abo be nabeeranga nabo nga bafulumyemu ko babagenze balaza abo be nabeeranga nabo, naye nga olunaku lwange batandikanga nga saa 11. So ng'okola mirimo ki? Tutwalemu kuva 11 paka we buzibira wonnyokera. Nalinanga okufunza obudde era kuva ku magezi g'abo abaana nga Samusha mwebaza nnyo bambi, kubanga yateekanga obuntu obu audio n'agamba baboosi bo first bye baagala birina okukola first, ate ebintu biteekemu obwangu toweekekeza kubanga eno wavaayo kimanyi mu Uganda nti ogenze kukola. So ekyemirimu nali sikirinaako buzibu kubanga kye nali ngenza okukola ekyo kyennyini. So tubulyeko emirimu gye wakola? So nakeeranga n'endongoosa ennyumba okuva waggulu paka wansi everyday buli kanaku, naye ekyansomoozanga ennyo balina zikapeti ezo ezitowanga kilo 5 banawe ng'olina ogizingako ogifulumye olongoose weebadde wamala okala ogizze everyday buli kanaku. Basooka ne bakinkola buli kanaku nga buli ebeddugala buli lunaku ng'olina ogirongoosa wansi nego ekyo ekyangiranga nenga naye banaabantu kapeti tulongoosaako waggulu nedda sebo ate wansi oba olongoosaayo ki? Olina ogizingako n'ogisitula n'ogifulumya n'ogiwanika bwoti nga bwolaba kati wano n'ogiwanika nomala n'oleeta waliwo kubanga waka waliwo mashini naye kale bali abantu simanyi emitima gyabwe sijja bajajinga baba balayika baagala omumaleyo amaanyi gaabwe sente zaabwe bazimale. Kati n'oleeta oba ogwo omuggo oba kintu kyonna n'otandika okuba gino emiggo gibaako okuba brush n'ogujjamu n'okuba enfuufu eyo neevaavaamuuko olumu n'okwata ne brush n'oba ng'ogigira oba nviiri zaabwe ze zikutuka era ogenda okijjayo nga biri omwo. So nomala nga oyo nomaze n'ozisitula n'ozizaayo buli kanaku. Bw'omala okulongoosa omwo munda buli kimu biyungu ekiyungu nagendanga okwebaka nga nkirongoosezza ekya wansi, naye ng'era still ogenda ozuukuka nga kafunkuna yali omu baasuze ani yafumbanga?
nasooka nga sifumba nga oyo alinga maama baabwe gwe bavaamu nga yafumba, so ngenda nga njigiriza mpola bwentyo. So twetaaga kumanya baali bakusasula bulungi? Era ogwasooka bansasula bulungi, sente ne baziweereza. nga obadde ombuuza nti nakolanga biki, nalongoosanga nenfuluma wabweru nenongoosa abaana ne bakamwana waka waliwo emmotoka 2 3 nga 5 nga nazo nzooza bwe bakomyewo kuzooza nojjayo n'ebyo ebigundi bikapeti munda motoka 5. Yes, buli kanaku olweggulo. So ng'onnyuka ssaawa mmeka? Kati obudde bweri kale bwazibanga mangu ku bweno kubanga eri ssaawa nga 10 ng'olaba butandise okuzimeera ate ekitali eno. So nakolanga nga n'oteekako n'ettaala eza bweru ng'okyakuuta ezo gundi n'okomawo munda n'olongoosa ekiyungu awo n'owummula. Nga weebaka ssaawa mmeka? Bangambanga ne obanga tolina kyakkola togenda we namalanga nga before nga nakagenda nga wemala mbankooye nnyo nga ngenda mu kisenge. Kati awo n'ayomba n'agamba sibyagala biki kubanga abantu beeri bakyaza abantu ssaawa 5 ng'owulira bakonkona bakyadde. So yali ng'akugamba nze saagala ogende kwebaka at least paka nga ssaawa 5 ng'okyaliwaawo mu kiyungu otudde kubanga ayinza okubanga balina bye beetaaga nga batudde eri ne bakuyita ate wobeera mu kisenge baba kale obanga bajja kusindiikirizibwa ogenda akyenonere. Kusomozebwa kikuwasinga okufuna twataga oba tubulire ku birungi tusooke n'ebirungi. Ebirungi nti nafunayo ssente bakusasula basooka nga bansasula ogwaddako ne baŋŋamba tugenda kukuwanga after 2 months. Yes. Era ne bazikuwa. Bampaayo ng'emirundi ng'ebiri. Kati awo obuzibu bugenda okujja owe naviirayo nga tubitemye short. Awo nga binaatera obbaawo nveeyo. Awo balekerawo okunsasula. Kyali kikuleetera okuvaayo? Ekyandeetera mu buzibu nga ntandise n'obimanyira kubanga navangeyo nga akagongo kannuma nengwa ku bitayiro zine neebaka mugongo gutereeremu nga ngenze ku mufaliso. Akafaliso era kaali kanyeganga era byebimu naye kale bagamba wansi wewaka wansi omugongo gutereera nga ku simenti oba ku kapeti. Si ku kapeti awantu awanyogogo ba tarazo ba kintu kyonna ne weebakawo. Kyekyo ekyenafunamu nti nze bampanga emmere ekirungi kyabali abantu nze wenali ate ekitali kuba si bonna bampanga emmere ate n'ebyokulya nga kale nga teweewa kyakulya naye nga ate asobola okitoola nakola ki nakikuwa. So ng'amala kuwa nga yampanga ekyokulya seegaana. So kusomoozebwa ki buzibu ki obwakuleetera? Contract wagimalako tewagimalako? Saagimalako naye emirimu gye nakolanga nze ewaka walingawo ne washing machines naye nze nga sizikozesa nga baaziŋŋaana nga njoza n'okwoza naye zakubanga bakamwana be baali basawo mugundi kale nga bamagye eriri eddwaliro eringa lyali eryabamagye kuba natuuka nawooko naye nga abakyala nga bambadde ebyamagye naye nga ttaawo ko ye yaŋŋamba baba basawo nga bajja n'ebyo ebyambalo byabwe nga nyina obyoza. Ki ekyakuleeta obutamalako contract? Ekyandeetera obutamalako contract lwakya lumu omukyala yava kantu katono n'atandika oyomba. Bwe yayomba of course oba ebyo obimanyiira obamanyiira bayomba baleekaana obyo getting used. Kati ku olwo bafumba era enkoko byebijanjaalo byeno oba muke nafumba enva ezange ku olwo yafumba yaŋŋaana ofumba nayawulako enva zange naziza eri nga munyiivu nafumba eri. Yazifumbira wamu? Naye zonna zaali za nkoko? Nafumbira wali namala nakola ki nga bwenna bebeetala abantu bonna ku olwo tebadda waka baaliwo oyo omukyala
ne mukamwana we omu n'abaana baabwe ne babagaana okukkirira eno wansi ku olwo. Kati enva omanyi nga woonoyiwa amafuta mu kintu oba kati eno ffe olina ebintu by'owulira nti omuntu waba alina nga kintu kya butwa n'okiwa mu kintu. Yes. Kirina engeri gye kirabika mu nga olaba enva si za bulijjo. Kati nga mpita nga ntegeka nga mbategekera nga balya. Nga nange yange aŋŋamba kwolwo yampa n'okumpa ng'agisaawa. Naye omutima nga gugaana ng'omanyi esowaani bagiyiyeeko oba nga amafuta nga si butto. Neŋŋamba sijja kulya mmere eno. Nga nkwata mmere balunda pusi. Nga nkwata mmere nga nkolaki nga mtoolako emu n'ebyo ebinyama nga mbiteeka mu gundi ya pusi nga njiwanga emu njirekawo. Kati mu kukoowa nali nkoze bwe nti eno mu kiyunguze gye natuulanga nakola bwe nti omutwe bwe nti ng'emmere togiridde n'okutama nali bwe nti nga nkutamye bwe nti kubanga nali nkooye naye nga jasi nekengera bwekengezi nga asijja kulya bwe banaavaawo nja kujjayo ekigaati nkigiregiraawo ndye. Kati awo bwe nakola bwe nti era ng'omuntu wona okutama oti najja nga papa obadde biki ng'akankana biki muleetawo eddagala oba mulwadde ng'atya ng'olaba omuntu atidde. Nga mbaga I'm fine. Nga ngamba don't you feel anything mbu siyina kyempulira kyonna nga mbagamba ndi fine. Nga gamba toli fine. Nga bampaawo obuweke bwali bwa brown bubiri nga ngamba bumire. Nga papa kukaawo ng'obumira nabumira nga nkola ki nga mbagenda oyambale ng'akubira mutabani w'omu baali bamuyita Bashar nga mukubira awo nga boogera bye sitegeera nga banteeka mu mmotoka mu ddwaliro we twatuuka twasangawo omuzeeyi n'abasawo abamu nga bamuyita nga bamugamba oyo mugjeeko nga ndaba nzijjako omusaayi gwali mungi kubanga yanzijjako emirundi egi nga bagutwala nga boogeraawo nga baŋŋamba webake obudde buzibye saawa egenze mu emu nga tebanzikiriza ssimu naye ku olwo nagamba abantu bano bantwala ng'era omuntu ayeeke nga simanyi nga nkwata essimu nga njisa wano mu sokisi nga tugenda twagenda ntunula ku ssaawa z'essaawa emu nga baleetaawo ebipapula nga beetala nga bamala baŋŋamba tugenda kuddayo ewaka nga banzizaayo ewaka. Kati we banzizaayo ewaka ku makya yakeera omukyala n'aŋŋamba nyina we ŋŋenda okutwala naye saagala obeere ng'oyogera tobaako ekigambo n'ekimu ky'oyogera. Nga mugamba ate muntwala wanti era tukutwala mu ddwaliro nga bantwala nga nzikiriza nga bantwala nga tugenda twasooka mu ddwaliro erimu ng'era balina ebyo ebipapula byange eby'omusaayi nga batugoba nga oba babagoba baali baagala nga tebasobola nga tugenda mu ddala bwe tutyo twagenda mu malwaliro ngaago nga tukomawo ewaka enkeera. Kati ekiro enkeera nabaga bwe twakomawo neneekengera nga neeyongedde okwekengera nembagamba mumanyi muntwale ku office. Kati awo kwekengera ki? Nekengeramu nti abantu abo audio amabegako abo baali bakasala nga abaana babameka nga babaleka mu malwaliro babajjamu entanoganisi. So nekengeramu nange nengamba bano abanzunza mu malwaliro kiki. Kati bawulira kiri ndi mbasabye genda ku office batabuka nembagamba akantu akatono keŋŋambye mu mutima lwaki batabuse ate nga bamaze emyezi egi tebansasula. Kati nga akola ki nga enkeera ekiro ekyo nga banzija mu lumu gye mbadde nsulamu nga baŋŋamba bwenda sula waliwo kaali ka godown eyo nga baterekayo bintu waliwo ne fridge 3 deep freezer nga baŋŋaja ogenda osula. Kati ekyo ekiro bampa empeke ezi zaali nnene wadde nga sizala kwaliko eki 36
empeke nenzekengera nenjagala waliwo no bakwano bange mulimu badokita nenjagala ozibasindikira naye nga tebaliiko waliwo omwana ali baali Dubai babiri era omuntu atuula naye form 4 omulala besangayo nga wemubeere ng'olina internet nali nkyasobola ogigira nenkolaki ne bakolaki nempewereza ezo empeka abaana ne baŋŋamba tetuzimanyi kati ngenda okuteekamu H36 bandaga simayanga zaamu bamaje simaya zikola biki obanga yebase bwozimira neŋŋamba empeke zino bwe bazimpa nga zinkaso zimera nazissa wano kubanga yankaka bonna baali batudde ku olwo nga bakambwe kati nenziteeka wano we saazimira nengenda kwe kukola research oyo kati kumakya yajja alingiza eyo wansi gye bali bantadde waliyo enzikiza nga badidde akatala ne bakateeka bati ku fridge emu kati nze ali mu nzikiza mba ndaba ekijja naye ate gwe olwawo okundaba omukyala yajja asoba kumakya 11 in fact nasula seebase eŋŋamba nno bino bizibu wadde bye boogera sibitegeera teboogera nange boogera bokka ne bajja ne bakola kye baagala kati nasula sebasa ne 11 awo tulo twantwala ne bakayo n'eddakiika 15 nempawamuka nafunawo n'ogulooto ogubi kati nyinolawo omukyala ajjakkirira asooba mpola nga bwalingizayo bwati bwaddayo neŋŋamba kiki ekiri wano kati namaa n'asiba lumu omutima lumu n'ayingira bweyayingira yasanga nkoze bwe nti nyimiridde neyeekanga nadduka naddayo engulu ate n'akomawo n'aŋŋamba ezo engoye zijjeemu ze nalimu n'abaako engoye awo zanoonya zamubula n'omubula nampaawo akatamba n'aŋŋamba keeteeke ku mutwe so ekigendererwa kyali ki wano wonna okukola bino zeŋŋamba kubanga lumu nga nnongosa nasangako empapula za green heart yes kati ngera nze abantu abo ng'obeekengera omanye enzigiwe z'eggulwa biki ogenda onoonya mpola mpola nga tebamanyi noonya ku green heart naye nga ndaba ebimu bya mitima biki nazisangawo awo ku mmeeza naye mbireka naye nze mu birowoozo byange ne kati kyendowooza ngamba abantu abo baleka bali nnyo mu trafficking z'ebyo organis so kati gwe bakutaddeyo wansi eyo wavaayo mu basement kati awo mu kuvaayo aŋŋambye nampawo akatambala koba weesiba ku mutwe n'abaako n'ebigoye ebyo ebigoye nali mbimanyi nga mu kifaananyi kye yali aŋŋamba nali mbimanyi naye nze ne nebuzabuza nga atabimanyi nti byemba nnyambala byali awo ng'obanga masiikiini era nze eri nali tofaayo bw'obanga oli eri akusanga yamanyi obanga oba kiki kati nga biŋŋamba naye nga nange kati awo waya zakuuseeko dda bano abantu balina kye bayimanyi so bakulabye togudde teweebase gamba mbu neewe eddagala ne treatinga kubanga nze nava eno navaayo n'eddagala erimu n'alinzijjako essaawa naŋŋamba weewe eddagala tukuwa eddagala ate naawe ne weewe eddagala kati awo eryo eddagala lye nali nagenda nalyo zaali panado nno nazinzijjako ne painkiller nazitwala neŋŋamba wano waliwo ekikyamu balowooza kireka bye bampa nze ne treat nze n'empono oba ekyo ekiro walimize ne weetreat kati ngenda okukwata ku bisumuluzo ebirijjo ebiggula nga banzijeyo waggulu ndi mu ddiiro nga tebikyagula nga babikyusizza zonna nga nzigale naŋŋamba waliwo omuntu agenda okujja wano ogendagenda naye nensirika naye nekengerera ddala ne mu kiyungu wali waggule olujja olufuluma mu kiyungu omuvubuka nanvaako emabega oyo basharokolo teyakola nanvaako emabega naŋŋamba galawo olwo oluggi nze nali mu maaso ne mugaka mala oyiwayo gano amazzi nenkwata akabaketi bwe nayiwayo amazzi sadda munda nasindika akabaketi nekayingira nze nenfulumira ddala nofuluma geeti oba nofuluma mu nju main house nenvaamu nenzira wabweru kati awo waali olutalo kubanga bonna baavaayo bankwate geeti nze nali simanyi nti geeti zaabwe bazikisiba na remote kwolwo lwe namanya bbanga lye nabeerayo
kati ngendo okukwata ku gundi nga mbalabe bafuluma bonna nkwate ku gate nga tezicheggula. Alright, ETV Uganda, thank you so much for watching. Emboozi eno mpanvu. Kaakati tugenda kubeerekereza tulabe paati eno tugenda giddamu ekisembayo ki ekyaddako. Omukyala Shamirah yeekengedde, famire bavuddeyo baagala kumukwata. Ki ekyaddako? Tugenda kubanga tugibaweereza butereevu. Ku kamera nkoze ne Aaron Bobo. Thank you so much for watching. Mbaagala nnyo.